Especially big tune out of the bad man records. They gone never in a production. Ole, never let you search again. Bena ekyokulabirako y'ebyensi. Abantu bakimanye nti oyina Katonda omulungi. Leero musana gw'ensi. Jjukira oleka emikululo. Bangi bakulabirako yo. Teyo bakuyita mulokole. Buli mwakimanyi ole mulokole. Natoswaza abalokole. Ebyo byokola. Abantu bakumanye mu kuvuma. Bakuwana n'okukuba. Naye ate ebintu ebyo w'obikola otomanyi ekifaananyi ky'olaga Mukama. Oli kitangala. Oli kitangala. Gwe kitangala. Oli kitangala. Katonda bamulabira ku gweyo. Bamulabira ku gwe. Bonna batunuuliridde gweyo. Batunuuliridde gwe. Ezo ensigo z'osigayi. Ge magobeyo g'ofuna mu maaso. Leero osize bukyayi. Bangi abakulabirako. Fananyi kikyolaga eyo gy'oyitirayi. Wandibadde weeyisa bulungi manya. Wakikirira abalokole. Ne woba ng'ovumye muganda w'omanya. Bagamba abalokole. Ne woba ng'ovumye mulokole manyayi. Oli kitangala. Oli kitangala. Gwe kitangala. Oli kitangala. Katonda bamulabira ku gweyo. Bamulabira ku gwe. Bonna batunuuliridde gweyo. Batunuuliridde gwe. Ogamba oyagala Katonda. Akuli okumpi toyagala kumanya. Osanyuka nnyo bw'olaba abakaaba. Osanyuka nnyo bw'olaba abasinda. Abakyala okyanga bali. Abaami okyanga bali. Obusungu bungi bukuli bubi. Obukumpanya bukuli bubi. Obukyayi bukuli bubi. Yeye. Ebintu byokola mulokole. Osaana omanye bulokole. Abantu mwe mubalemesa okulokoka. Osaana wenenye mulokole. Yeye. Oli kitangala. Oli kitangala. Gwe kitangala. Oli kitangala. Katonda bamulabira ku gweyo. Bamulabira ku gwe. Bonna batunuuliridde gweyo. Batunuuliridde gwe. Kati manyeeyo gy'oyita. Bonna batunuuliridde gwe. Imanya gwe byonna gwe byokola. Bonna batunuuliridde gwe. Imanya gwe byonna gwe gy'olyeyo. Bonna batunuuliridde gwe. Abantu batunuuliridde gweyo. Batunuuliridde gwe. Oli kitangala. Oli kitangala. Gwe kitangala. Oli kitangala. Katonda bamulabira ku gweyo. Bamulabira ku gwe. Bonna batunuuliridde gweyo. Batunuuliridde gwe. Oli mu program omuwanguzi tawanika ku 98.7. Buterevu li ku 98.7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika. Tukyagenda maaso lunaku olwaleero era nga tulina omuwanguzi waffe. Oli kitangala mulokole yonna gy'okola otya yonna gy'oli. Oli kitangala Katonda abantu bagenda mulabira ku ggwe. Njagala kugamba ntya nti obeera omu ku balonde. Kubanga Bayibuli egamba mu Matayo 22:14 nti kubanga abayitibwa naye abalondemu batono. Abayite bangi naye abalondemu batono. Kati abalondemu be baba baze ebiki ebibala. Mukama nanga nfuula omu kwabo abalonde ate ggwe. Nanga nfuula omu kwabo abalonde. Ne bagambye bannange mukwano ogenda kubeerawo okubatizibwa nnaku z'omwezi nga 22 buli agenda okubatizibwa sabiddwa okwetaba mu kusomesebwa
wano ku kanisa ya Mutundwe Christian Fellowship ku Lwokubiri nga 29 wamu n'Olwokuna nga 3 essaawa zijja kubeera 3 ez'okumakya. Ojja kubanga ojja gende bakunnyike mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Maama Laila, tubadde wali kantu kali nti waliwo olwaleero omuntu nga waali ategedde amazima naye agamba kino nkikola ntya. Essaala nno yabadde ya buvunaanyizibwa gye wasaba osooka okwenenya olw'obwenzi okuyingira mu maka agatali gaki ng'omaze okutegeera amazima. Nga ntegedde amazima. N'okola otya ekirala? Bwe namaliriza okwenenya nensooka mala n'okwenenya kulwa neneenyeza omwami wange, neneenyeza mujja wange, neneenenya kubanga wentalo zigoloka sayidi ne sayidi. Wenenyeza ne mujjawo? Ne mujja wange neneegayirira ku lulwe ne ngamba Mukama ansaasira kubanga naye gy'abaali erijjukira baba batabuka ne bbaawe. Kati nensooka neegayirira ku lwa mujja wange nempita omutima gwe nga Mukama gwoba omukomyawo eri omwami we. Omwami ono omutima gwe guzeeyo eri mukyala we. Wali tobalungira kantu? Wali tobaloga? Ebyo nali sibiriimu ebyo. Siriki wali togyesembereza? Nali sibimanyi. Bagiyita batya? Shirikubira. Shirikubira. Ye wali tomuleeta? We nali simuliimu. Weegayiridde ku lwa mujjawo okuta omutima okubanga teguteredde? N'omwami ono kati neegayirira olw'ekibi ne nga Mukama asaasira. Nayimiranga nnyo mu byawandiikibwa bituwe. Waliwo ekyawandiikibwa kye nayimiramu kiri mu Nekemiya 1:6 okutuuka okuwulire nno amaaso go gazibuke owulire okusaba kwange okw'omuddu we. Owulire okusaba kw'omuddu we. Ekyawandiikibwa ekyo nakisabiramu nnyo neneegayirira Mukama ansaasire neneenenya. Kaakati ngenda okutuuka okugamba omwami ono nga Mukama amaze okukola omulimu gwe, ng'akoze omulimu gwe eri omwami era we namugamba teyakifunamu buzibu. Naŋŋamba kale bw'oba bw'osazeewo tewali buzibu katwawukane. Awo nengulumiza Katonda essaala eyo omuyita Mukama agonze n'omutima nga tonnatuukayo kwogera bigambo. Nasabira mu kyawandiikibwa ekya Nekemiya nemaana ensabira ne mu kyawandiikibwa kiri mu Ezeekeri 3:6 okugenda nasoma nga nze okuviira ddala ku 25 awo agamba omutima yalitujjamu emitima egy'ejjinja ne ngamba Mukama musajja ono kyemanyi ye muyayina okubanga andiko nnyo naye byakola si bya bwa Katonda. Mukama gwoba okyusa omutima gwe, gwoba omukyusa endowooza z'omuzza eri omukyala we kubanga nze siri mukyala we. Neneenenya. Kaakati omwami we namugamba nakkiriza tewali buzibu netwawukana. Kati nenzira mu saluuni olwo bano baside dish stoko bonna wali obbo basudde abo bo lwe nasooka okujja wano nga musumba bwatugamba nti genda omugambe boy nti wafudde Pastor Tom bwatugamba. Kati kuba walingawo aba weekend abo era kwolwe navaano kuba nasooka okujja ndwayirwa Monday. Kati ku Tuesday omu nankubira bwe yankubira ne mugamba omanyi ene simu toddamu n'ogikubako nakukyayi nakuvuddeko nakulesse okimanyi nalokoka naseka nangamba neno naawe omanyi nti kati ogenda kuwenga buwenzi. Mugamba nakumaze. Teyakikkiriza bwe namugjaako ne muteeka mu blacklist. Kati awo nenzijukira nti nina okukubira n'abaana abalala mbagambe nti nalokose. Nembakubira lutalo lubeerawo ng'otasitoko kubanga sitoko kuba abamu bali bamayine gyembera kati oba oli awo ng'emmotoka ganze nno ndi wano mpaakinze wano oli ludda wa nze ndi wano ate nkulaba nomugamba nno togeza nojja wano kyoba okola vuga emmotoka oddeyo gy'ovudde. Sitoko yayiise. Tebyali byangu naye nga nsaba kissa. Kati omwami mulesse nzizze wano ku saluuni wenkolera wentandise okusula obulamu bw'okubeerawo. Omwami omugamba bw'amugamba ekyo n'akwatamu ebibye ne twawukana bulungi nange tewali buzibu. Kati ku mulimu wano wenkolera nembeera awo
n'abaana bange neŋŋamba Mukama kaakati n'olugendo lw'obulokole ndutandise kati Mukama genda nange kubanga obulamu buno okimanyi nti nze mbadde sibumanya ate ng'omuntu sibusobola naye nga bw'oli nange manyi ngenda kuyinza kubanga gw'oyinza byonna ali nange. Haleluya, ayinza byonna. Nentandika life awo sibeera nko mu bulamu bwange nga sirina musajja. Manyi nze ebbanga lyonna nti nina okuba n'abasajja okusoma kwatukana n'okubira onamugamba nti kati omwana adda kusomera onaga jangu shopping nakola shopping no hello kati naga kaki kye weetaaga nti kino na kino ngwe n'ogattawo kati obulamu butandise nga nze kulya ennyumba ya kupangisa abaana basoma kati aba family abo tewakyali n'omwampuliza n'ogwo ne bw'obasinkana bw'oti n'omusinkana ng'akuyitako ng'atakumanyi wafuuka mukafiiri. Nensooka ndaba kye bayita omuyaga nembeerawo mu bulamu ennyumba ya kupangisa abaana basoma omwana asoma basoma transport kujja Mmengo okusoma sikyalina nti ono gwe ŋŋenda okukubira naye nayimusa okukkiriza kwange kwonna mu Mukama. Haleluya. Nenzijjanga wano nenyongera okuyigirizibwa nembeerawo mu mbeera netuuka ekiseera kati omwana last year yali S6 omuyaga gwankuba 2017 2018 awanti ndinzekka buli kimu kiri ku ggwe naye nayimirira mu kukkiriza. Olwo otegeera nti ofuuse single mother. Awo nenkimanya. Omanya lwabeyita basingle mother naye nga ddala si basingle mother nga waliwo ababasitulirako emikono ebbali egyetisse emigugujo. Aina waleeta enkota y'ettooke, aina waleeta akaviiri, aina wakola shopping nange single mother. Kati yingira mu bulamu bwe bayita yingidde mu bulamu bwe bayita single mother. Nze buli kimu kati ku makya ne bukya ku makya n'oggulawo ng'abaana balina okulya transport somera Mmengo omu ali mu boarding omulala asoma dde bwina kwalina okusoma ava wakiso najje Mmengo okusoma school fees Mmengo munaye si ssomero lya 10 kaakati nensooka kati nkulabira naye kati Mukama yanyambaza amaanyi n'okukkiriza nze nafuna okukkiriza mu nze nenywerera mu Katonda nga nzijja wano bwe binkuba n'empulya ng'embeera etabuse nga mbisiba nga nzijja wano nze nga nzijja ndi mu dry era wano najja nga ndi mu dry ngamba kati ngende mutundwe Mukama siina kye ngenda kulyayo naye kati ngenze ensiibe naye sisiibirwa kuba nti siina byakulya naye ensiibirwa kwagala kukumanya njagala kati ntegeere gwe Katonda wange nkumanye nga bwe nzijja ndi mu dry nga nzijja ennaku zange 3 nembeerawo wano nga nsiibye. Abatakulaba be balina obuzibu kubanga nze bwe nkulaba bwenti nga bw'omulaba omunene ono yinza mu describinga face yonna oyinza okugamba ttala yeyaka ne weerumya nenzijja nentuula wano emirimu business neggwa oli wagirangayo lunaku waayo n'oteeka mu soko mpeyo zino n'oyongeramu edduuka ne liggwawo kuba ntunda n'ebyabakyala nebiggwawo nalina abakozi nga nkozesa abakozi 6 abakozi bwe balaba embeera ng'etabuse bavaawo ne bagenda abamu nensigazaako batono omuyaga ne gugolokoka side ne side abakozi bwe banviira bafuna ate banzira ku mabbali awo omwandi mu maaso abo abandi side wali omuliro ne gugolokoka omubi n'ayimusa enfuufu nze nenyimusa okukkiriza nenzijjano nensaba nembeerawo nenoonya Mukama abaana bange nembabuulira enjiri bane Mukama mulungi abaana bange ne balokoka ne balokoka nembaleeta wane Mutundwe ne babeera abaana abasaba ne tutuuka ekiseera nga tetulina na kyakulya.
olw'ekyawandiikibwa ekiri mu Baluumi 8:35 ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku oba kulumwa, kuyigganyizibwa oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi oba kitala, tuttibwa obudde okuzibwa okutulanga ggwe, twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa, naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo. Haleluya! Kuba oyo eyatwagala. Oli wakati mu Bayibuli mw'otambulira mu kigambo, nyimiridde mu kigambo, wanyuma awo nenyimirira mu kigambo, tewali bakujerega, bana bave wange. Kati waliwo abalinga aba customers bange bali bweru abamu bali b'emikwano, kati bu audio bukomawo babunsindikira, bana abali eno babubaweereza oli kye yatuukako yavuwala agenda naggwa dda lubambi ne mumulaba bwafaanana naye kati nga munzi, kati nga sikyali oli, nga si yenze oli omulokole atannakyuka nga nakyuka, nemmanya nagamba era nagamba neŋŋaa sitaani ate olabye nnyo kuba kati oli ku kafu. Nenneegayirya ku lw'abantu abo baava ewange nga mbasabidde, ng'asabye nze nasaba kuba naaba embeera ng'etandise okyuka, nentandika obbasabira neŋŋaa Mukama bano abantu bwe babanga omukisa ogwange tekukyali mu bo ate basimba wali omukisa gwabwe, nembeera nga mbasabire kati ne bafuna we babeera, kati nga ndaba embeera kati ekyuse, sikyasobola kukozesa abakozi baali 6 ng'embeera ekyuse, ndaba Mukama n'abawe babeera, nengendewo nensabira ebifo byabwe, nensaba ensiba ekyamazima munze nga nafuna okwagala okwaddala nga siina bukuusa munze, ate naye batuuka eri omuyaga ne gugolokoka ne bankolako olutalo, naye nga twasiibuligana bulungi, tugenze ensabye obulamu nga tuli bulungi, kubanga nze nabeeranga n'abantu kye nalinga nina munze, nga bwe mbeera n'abantu nga nina okwagala kuno okw'abantu, nga simanyi kuyisa muntu bubi, nga sikirina ekyo era baavaawo nga tuli bulungi, ngera abantu abamu bamanyi abamu tuli ba famire naye nga baali bakozi. Kaakati batandise empalana zitabuse, naye munze nga ngamba kigambo akole, era nze nagamba nga kigambo akole, nentandika obbasabira, nentandika okwegayirya ku lwabwe, entalo nezigolokoka, kati n'abantu nga bagera ne bajja n'okujja olw'olugambo lubunye ekyalo kyonna, naye amanyi omuntu oba olina bizinesi abantu bagira banene neggwawo, kati ng'oli ajja n'atuuka ate n'abantu banneesitaani, omuntu ajja n'ayimirira bw'ati ng'otudde bw'oti mu dduuka, naga kituufu kye baŋŋambye wabaaki kiki ekyakutuukako? Naye nze nga munze nga Mukama yannyambula obukambwe nga ndi munene ate nze nga sirina buzibu, kati nga mugamba munnange ekitiibwa kiddire Mukama, kubanga era akuleese obirabe ate enkya ojja kujja ate akulaga amaanyi ge, olabe ekitiibwa kye wano ng'abantu baseka, naye no naawe wawunga buwunzi ng'oli ajja so omusi babiri nga bajja banemba kiki neeba ne wabaaki, mugamba tewali kikyolabye kye weereera omanye okubeerawo bizinesi neekala n'otuula bw'oti ng'otunuulira amadaala, sitaani ng'agamba waaki tebaddamu kubiipinga sitaani wakaseera waliwo batera okunya waati abasukka ne ku level kubali bye walina. Omwana bamugoba omwajja asoma nga tadda waka, atuuka yali yakatuuka bw'ati, naye nga bwe batuuka bati baali bamaze okulokoka, nga balokose ngamba bazze na wano bafunye okuyigirizwa nga bajja ne basoma wano, kati bwe yatuuka nze nge baaba bagobye, nga bwe batuuka naga maama bangobye, bamugamba genda ogambe daddi, ng'ayingira mu kisenge mmanju, amuga genda ogambe taatawo, ng'agenda afukamira kusaba nga yambagamba ngamba genda ogambe daddi, amagamba genda omugambe taata gyali mmanju, waali genda odde mmanju watali akulaba omugambe. Kagenda agambe Katonda ye taata kati kuba namugamba ye taata, nga nabagamba nga ate nabo basoma ebyawandiikibwa ye taata wa baamulekwa, abagamba ye taata wa mwate temuli na baamulekwa, kuba yagamba talituleka nga baamulekwa ye waali. Kaakati mbaanya mugambi agenze mmanju ngenda okulaba noono ngazi ng'atuuse ng'akomyewo naye munze neŋŋamba Mukama baabo bazze nze nenzira mu byange ne bwe yatuuka maama ne mugamba genda emmanju omugambe
genda yo mugambe kati wabajjanga bana abajja okunsekerera kyekyakutuukako bwe wamala ogenda ngamba mukama amugamba Yesu erinnya lyo nno olirabye bwe liswazibwa olabye bakusekerera bwe bakujereze obirabye naye ng'oli namugambye mukama akuleese olabe ate ogenda kulaba ekitiibwa kyerumu nga kirabisiddwa wano nga bamala ogenda nga mukama ebyo biwulidde munnange linnya lyo lye bajerega nti mulokole kiki ekyabaawo naye wa Yesu nno waliyo loosi nga mu mwoyo gwange ngamba mukama obiwulidde nti erinnya lyo lye baliko lye bavuula nga nsirika naye nga munze sikyalina muli naye nga oli nomala obiŋŋamba bannaaye kubanga nalinze nga ne ku kyalo okunzi ng'abantu bantya kati ngenze ekyejjamu bwezzi kati nga mukama amaze okunkyusa okubanga ati ndaga abantu nti siina buzibu naye nze oli ng'abantu bantya nga nze ndi awo ndi mbeera byange nsiri muntu nga ndi mukambwe kubanga entalo okunze ng'omuntu n'omala njogerako nga nkulumba bulumbi ate nga nkugambirawo ggwe oba mu mwogo gwe gutatuula nga tebakubya lugambo nja kugusalako ate nga abantu bantya mukulu ku mukulu nga tobigamba muntu mukulu munno naye nga ate munze nga nkisobola kubanga nze twakolanga entale omusenyi ne mwesala amagirita ne mukola biki nga sitya nga sirina kutya munze era ng'olutalo omuntu olunkolako lumuna awo Wakiso abantu okunti omukyala yannumba ewange ne mugamba nviira nze ebyokuyomba munze nga sibimanyi naye kati yakaana okunvira nali ntudde ku katebe munda no mu dduuka eri musawuni wa kasitoma ne mukuba akatebe ne tukwatagana naye nasibisa omukyala oli ne musiba kati ne beeyongera okuntya ne bagamba naye oyo omukazi alinga ensolo naye omukazi wakikula nga ndi byange nga sitya kati ng'abantu beeri nagendeyo nze nga mbagamba mmwe muli bafaala ffe twalwana dde entalo temulina kye mumanyi nze najja kwetereza Wakiso saagala kunnyingirira nga bwenti weŋŋamba abantu kumbe Yesu yali pulaani yantwaleyo bannanga nkyuse kati mu kaseera ako talemererwa abaana bazze babeddewo naye nga bwe babagoba mbagamba mugende mu maaso ga Mukama ne bayiga nabo bokka na bokka nga siina kye mbalagira ne bukya ku makya ne bagamba maama leero katusiibeko awo ne tukikwasagana ne tusiibe mutuuka osiibuluka nga tewalina kyakulya essaawa yo siibuluka bwetuuka n'ofumba obugi omutali sukaali ne banywa naye Mukama namwebaza ne mugulumiza ne ngamba Katonda oli w'amaanyi bambi nga ebamala osiibulukuka oba ogamba enkya tebajja siiba naye ng'enkya gamba maama nina okusiiba ennaku zino enembeera leka tugisiibire kuba ye yagamba ekyengeri tuyingire mu kusaba ne ngamba Mukama nga batandika okuzzaamu nga banzizaamu amaanyi nga tugezaamu fekka na fekka ogwo gonna mwaka kyogo tuyingirire mu 2017 testi oziyiseemu ntandise nzirimu kati tuyingidde 2018 omwana ayingidde senior 6 yaleeta gundi ye nga agenda mu senior 6 nandeetera Sachula n'agindaga n'oli nandeetera eyiye Musumangeri nga kumpi miliyoni 3.5 ze beetaaga naye nga sirina kuwadde ennyumba landiroodi amanja sente sikyalina byentunda ebintu nabitunda byaggwamu sente ziweddewo sirina muntu yenna gwe ŋŋamba nakabirira Mukama ne mugamba Mukama abaana bano okusoma omwana ali mu senior 6 kati oli ali mu senior 6 omulala ali mu senior 4 bakandidate babiri last year annange ne Katonda mulungi Mukama mwesigwa ate yagamba abamwesiga tebaliswazibwa nakabirira Mukama first term etandise netuuka wakati nga abaana tebannagenda ku ssomero naye nga bwe nfuna sente nenfunayo sente zemba nyinawo nga nzijje Mutundwe bwe mba na transport abaleetanga nabo bakamugende Mutundwe mukabirire Mukama saluuni ni mu saluuni bwe tutyo tubeerawo n'okulya katukomewo mu ddakiika zaffe eziddako mukono tovaako tugenda kubanga tujja n'amasimu ate maama atubuulira olwaleero bwa singo abaddewo atya era amaliriza atya ate ng'akyali mu butuukirivu n'obutukuvu butereevu tukomyewo oli ku 98 katonyeze 7 era nga tuli mu programu yaffe n'eŋŋanzi muwanguzi yeetawanika bulamu bw'olugendo lw'obulokole
bulamu bwa lugendo olw'obulokole naye ng'ate buli Katonda kyakola kigenda kubeerera mu bulamu bwo. Waliwo ekyawandiiko ekigamba nti kirigasa ki okulya ensi yonna n'ofiirwa obulamu bw'omu ggulu. Kirigasa ki? N'obeera ne sitooko n'osiba faamu n'oyingira nayo geyeena. Njagala kugamba nti bw'oba ozze Mutundwe ekyokulya totawaana n'ekyokunywa yita wali ku Poco Planet Restaurant okulya ne Mutundwe Christian Fellowship awo, era babeera ne lunch, dinner, eyakooke, akaboilo, mulimu nnono naawe abayagala okukola emikolo, wedding, graduation, byonna ebyembaga mukwano basobola okuba nga bakwasaganya bulungi nnyo ku muwendo n'emisaamusaamu. Ate gwe alina obubaga obutonotono, gamba nga birthday, gamba nga bridal shower, baby shower, ebyo nabyo bikolwako awo. Bakuwa akafo akayooyootevu ate ne bakusaavinga bulungi nnyo, era nga ennamba zaabwe z'essimu kosobola obbafunira naawe ali eyo obakubireko bakuwe odayo bajja gikuleetera wennyini awo oli ku 075525397 awo nno we tutambulidde olunaku olwaleero. Mukyala Laila, olugendo lw'obulokole lunyuma ate olw'eddungu lwongera okutegeeza nti Katonda alina amaanyi. Obulamu buno obuvuunuka era kati oli otya nga sinagenda mu masimu? Obulamu nabuvuunuka. Ya Mukama yakola ebikulu, yampisaawo 2018 oyo abaana nalina bakandidate 2 naye Katonda yakola ebikulu. Katonda yeeraga, Katonda yeegulumiza. Ate mwebaza nnyo kubanga abaana bange bayongera omutegeera. Baali bamanyi tebagenda soma, bombi bakandidate senior 4 senior 6, naye Katonda yatukolera obukulu obutagambika. Yakola ebyamaanyi bannange. Mukama abaana bange ne baddayo okusoma, ne basoma. Mukama yatemere kubo weritali, yakozesa abantu. Mukama yakozesa abantu. Waliwo omuwala yange nali mbeera naye, kale yagenda bweru nga siina na suubi nti oba naye Mukama yamukozesa naweza sente. Wali first term mbaze nga ni $3 million ninga sirina wadde. Mfunye sente ne wabaako mukwano gwange Mukama gwe yakozesa ampadde sente. Bane Mukama yagolokosa abantu awo abanyamba mu biseera ebyo ebizibu nga naye neetaga milioni kumpi nga 5 naye nga sirinaawo wadde $200 nga sigalina. Business nga yekwata nga sirina kugambye nga n'ekyokulya kitubula. Naye Mukama yaleeta abantu awo. Oli najja buzi nagamba nti ne omanyi kwata kana akakadde nkumanya oli mukazi mutetenkanya oli nsasula. Abantu bampanga sente oli nagamba nti oli nsasula tewali buzibu kwata sente. Oli nagamba bugambi nti omanyi waliwo omwe yajja lumu nga na client nno nagamba omwana nga ali waka, omwana senior 6 ali waka. Ne mugamba waayi sente tezinnalabika naye agenda namuyita namubuuza ze bamubanja. Bane omukyala yakwata akakadde kalamba n'akawa omwana namutoba gendo sasula school fees. Wano mu Uganda? Wane Uganda. Wakiso. Oyo bwatabeera Yesu abeera godi, abagodi. Akalulu basingo mother nga n'omwami gwoyagala okubeebereza ayinza obutaka kwata kakuwa mulundi gumu. Abaana ne basoma Mukama n'atuyisa waawo. Abaana ne basoma bulungi, nebaza bange bagezi basoma bulungi. Mukama abaleze baana balungi, baana bampisa bagonje wate kati bamanyi Katonda. Babeera ne ku ssomero nakubira ku ssimu nti maama wagezeeko ku kyaki genda ko ne Mutundwe nsabire ku kino osabe Mukama omugambe kino baagala Katonda. Mukama yankomyawo kati guno omwaka mu January. Embeera nga ebadde ekyaliwo business ezitambula. Omwana oyo nampeereza esente obukadde 3,800. Nangamba maama nkwereza ezo sente tetenkanya obulamu. Ziyitawa ku Western Union, mobile money, MoneyGram. Ziyita siweza ku Western. Amanya ebintu Katonda byakola.
nebikuza obujja obwongo kakati naawo nessimu nentuuka ekisanga siina na ssimu nessimu nentuuka ekisanga siina na ssimu wadde kano kakatooki nga sikayina kati ne wabaako omwana omu naŋŋamba nti nkuleetedde essimu yiino natuuka ku levo nga nessimu sirina wadde kakatooki nga sisobola kakwata ate nga nkalina nga sirina omuwala nga jampa essimu kati mukumpa essimu kubanga nagira ngo omwana nga anjogerako ne oluusi olw'olumu kuba alina amasimu nebaga muwalawo yakutumira ne bigwerawo kati nfunye essimu aŋŋambye kati omanyi nga wafunye essimu kuba nabula bwe nnyinza okikola nga nti ate okudda mu bantu ate obasindikira zi message bijja kuwanvuwa naye kati nsindikira ID yo nanje musindika nze nga sibirinako nze nga nakkiriza Katonda nga sikyalina kutya mu nze nze okweralikira nga nabivaako mu nze nakkiriza Katonda amalala gonna gali gagenda natuuka ekisanze najjanga nawano nga nyambadde olugweru ndyawo enviri nazisalako zonna kati mukama nkoze ripeya nasala enviri nenzijjako ndi wa sawuni nenzijjako zonna nembya n'obuviri bwange buto nembya nabeera nga nzijja wano n'obuviri bwange ate bwannakyo bwentyo nembivaako nempumulira mu Mukama nempumulira mu Mukama ne mugamba kati nze nzize njagala ggwe natuuka ekiseera sikyasa ate Mukama asimanya ate sente nga nebagoba abaana nga nsinza ne mugamba nze ngulumiza ggwe ebisigadde nze si byange nze njagala ggwe mukwano gwange nempulira Katonda nga afuuse ow'omukwano nambeemu mu bulamu bwange nempulira Katonda nga waddala mu nze nga sikyafa ku mbeera yonna buli kijja nze nga ngamba nze bino byonna nga Mukama afuuse waddala mu nze nempulira mu nze nga yeye Mukama nakozeseza omwana oyo nampeereza ssente ate emiliyoni 3 oziyita ntono mbadde musumba emiliyoni 3 okuzongera mu bizinensi luli abasajja be bazikuwongererangamu ate nno nga sitooko naye kakati mba ndi awo mwannyinaze ali eyo Rwanda ankubira abantu tebakyanfanako nga ngambayo oli otya ogamba ki amugamba gye ndi obulamu amugamba gye ndi bulungi abaana mugaba balungi kale kati omwana batuuse mu class kya munyumiriza angambye bannaye neweebale kusomesa baana mutuufu twali tetukisuubira ane mugamba nina Katonda yabamanya nze nga sinnabamanya nti ndi bazaala abamanya alina okuteesa okulungi gye bali nga mpeereza akakadde gakaweereza ate bizinesi tetandise tezeewo teyimiridde ku luno ya butuukirivu sente zegiva mu makubo waddala kinyuma naye wawulira otya omanya olwo obulamu bwobeeramu nina wembuuse landiroodi angoba mu nju landiroodi mukungoba mu nnyumba ngamba ogivaamu naye ate natandikanga omwoyo omutukuvu kati ngambikkulira ayogera nange ngaayogera nange omwoyo omutukuvu ngaayogera nange kati mba neebasenga ndootanga bangobye mu nnyumba landiroodi yajja ngampa kipapula ngoba mu nnyumba bwe yangoba mu nnyumba saagenda ne munyonywa ne mugaa sente sinazifuna nengenda zikuwa nangamba agenda kuggalawo banneebwe kyabeera mu buliwo mba ndi awo nga landiroodi aleese ekipapula nangamba va mu nju naye olw'okuba omwoyo omutukuvu yali ayogedde nga ndaze sigivuddeemu nafukamira ne mugamba yiina ebbaluwa wabindaze naye waŋŋambye sigenda ogenda kukola ebikulu nengenda nensiiba mu kyaki Mukama nga abaako bakozesa kati awo abaninaanye landiroodi olwo yabiŋŋamba maze omusasula nti waliwo abaali baagala ennyumba ate nga alaba nze sikyalina sente za muwa anga tokyasobola sasula kizimbe oveeko ogende naye olwo nagendeyo ne mugamba nzize kuwa sente zo ssebo sizze kugamba kugulawo kufuluma njagala kusasula ne musasula sente yali emmanja miliyoni 1.5 5 miliyoni 1.5 ne musasula sente ze nangamba wabula oli mulokole ne mugamba ekitiibwa kiddire Mukama haleluya kubanga yagamba tayitulekera ne mubulira waawe enjiri ne mugamba tulina Katonda teyayitasobola kundekerera nangamba ennyumba yo banneyo adde bangenga waliwo abagalo jinga ne tasobola kumenyamenya n'atakuzimba
Nangamba ennyumba abadde bajaga ne mugamba kati gwe obadde ogamba otya okyayagala mbeerewo oba nnoonye wendaga anti mmaze okusasula kuba namugamba sigenda fuluma mu nnyumba nga sikusasudde sijja genda na bbanja lyo mpaamu ennaku nensaba nengwa amaaso ga Mukama nenzija ne Mutundwe ng'amukama ennyumba bagingobyemu oba oyagala nzijje mbeere wano gwembuulira nze kyongamba kati ngendera ku ggwe kyongamba kye ngenda okukola nga sirina kutya mu nze ne mugamba oba oyagala nzijje Mutundwe wano ngenda kujja sigenda gaana kuba mbuulira enjiri ewaffe ngenda nembuulira enjiri mu saluuni benkolako mbabuulira enjiri kati buli muntu amanyi mulokole bamumanyi mulokole buli wentambulira kati Katonda yeeraze mu nze kama awo nampisaawo kati wano bizinesi nagizaawo 2019 guno gwe mwaka gwennyini guno gwennyini nga gutandika oli fresh muwanguzi ndi muwanguzi fresh muwanguzi guno omwaka omuyaga nguyiseemu mu myaka egi 3 since 2016 we najirano Mukama akoze omulimu munze ogw'ettendo nansumulula kati tagenda kuwa na boy gwe nga bwe nkulaba okyafumbirwa emusaba namusaba ne mugamba nzitoka nkolemu omulimu nfuuka omukyala atuukiridde kati nfuula omujja nembeera Ezekieri eyo 36 nkolera nnyo ne mugamba nzijjamu omutima ogw'ejjinja okuba ng'abasajja nfuula omukyala kati ateredde ow'emirembe n'emirembe abanzigulako entalo mbasabira Mukama n'abakyusa ne ogenda okulakomyewo nga muntu mulamu nanfuula ow'eddembe nga ndi mukyala kati alina emirembe era ngulumiza Katonda amina mukyala ow'emirembe munze kati Kristo yatuula munze yatuula kati tusumba tomu alina ekigambo kyayogera nti ajja emmere ku kasasiro n'agirongoosa n'agitwala mu ssere n'abantu ne bagikola batya kuba kati engeri gyakujja ku buyaaye obwa ghetto n'akulongoosa olwaleero n'akufuula n'omubuulizi w'enjiri nawe weewulira nti ofuuse maama ndi maama ate maama omulungi abaana bange bakwano bange tuli ba mukwano nnyo kati haleluya tunyumya ku bya Katonda bwe bankubira ku simu nga bali ku masomero nembawa ku byawandiikibwa Kama akoze ebirungi atukoze bulungi akalulu mikwano akalulu engalo n'enkalulu Michelle tukasitule Unisi ekitiibwa kyonna tukisitule tukiddize oyo Katonda Zaburi 10:15 agamba sinze naye erinnya lya Mukama lyeribalibwanga ekitiibwa ekitiibwa kidde haleluya oyinayo n'ebibuuzo wano bitonotono era kamba w'emikwano basobola okwogerako naawe ndooza ate eno paati esembyeyo ba single mother nabo bajja kubanga bagikwasaganya oyinza okweyita single mother naye ng'olina sitooko wangi munnange aweebwa ekitiibwa ssebo nnyongera ku ddoboozi amazima omwana omu okay allo wangi ssebo Yesu yebazibwa omusumba aweebwa ekitiibwa taata n'omuwanguzi waffe amina omuwanguzi waffe weebale nnyo okujja kutunyumizaako amina ekitiibwa tukiddiza ebintu byewayitamu byonna mu butuufu neewuunyiza nnyo olwo omuti gwa ssente wegayaza naye amazima ddala gali nti omuntu ng'obadde okozesa ebiragalalagala olwawo okusumululwa kati kyembadde ŋŋamba waliwo ekyawandiikibwa kiri mu ngero 23 paka 23 olunyiriri olwa 29 paka 35 omuwuliriza asomeko ekyawandiikibwa ekyo amina taata kijja muyamba otegeera Katonda ebirowoozo by'alina ku biragalalagala amina omuwanguzi waffe wangi ssebo ebiseera ebyo wali okola mirimu ki muwajjanga kasente nga obadde wawanvu nalina bizinesi mu windo nga gyenkolera nga ntunda butungu naye ngera nayo sibeerayo okusinga nga nze mbeera mu baami wetunda mbagije Mukama yeebazibwe amina yakwekwasa
wanje embere ya Yesu ngandi wakiso wakaka ya mukwano era ndibaza mukama ku omuwanguzi waffe gyamujeyo n'abannaye naye mukama n'alonda omuntu yadwanye kumina kam afuka ow'omugaso obudde buno banne tulibaza nnyo omukama yeebale. Amina. Era nze ngamba abalokola abantu bandibaagadde nnyo lwakuba sitaani ye mubi. Mukama yabakomyawo n'abaali bankyawa. Wangi munnange. Ekyebazo nsumajeje. Bwekitiibwa. Nze muzi omuwanguzi alina wagambye nti waliwo omweyi yali agenda omumusoobera teyatumaliddeyo awo. Waliwo omweyi yali agenda omumusoobera awo nga yali akola emirimu. Baana baali baana ba taata we. Tebasobola. Okay. Hello. Amina mukwano. Mbadde mbuuza. Buuza. Ate ziri ennyumba ez'omu Kisenyi amaana azitunda oba? Wamma. Katubuulire. Ennyumba z'omu Kisenyi eyo juuzi oba mwawulyako ekisenyi nga kiyidde. Tulina Katonda akuuma ebyaffe. Omuliro ogwakwata gwakoma kwennyini ku mayumba kwennyini era abadde bagamba oli mulogo era olabe ewammwe ne watajja banne ne mbagamba tulina Katonda akuuma ebyaffe. Ogw'omuliro ogwakwata gwayokya baneiba ne gubuuka ne gwokya n'ewalala ne gubuuka waawo ne gukwata n'ewalala ne gwokyayo ne gulekawo ennyumba ya Mukama. Ennyumba ya Mukama n'esigalawo. Hello. Amina. Mwisimba vike mbadde nsaba kumpaako ku namba yo. Maleko kuyamba. Ojja gifunaano ku reception mukwano. Wali nyabo. Ojja kugijja ku reception wano onaabuze. Hello. Hello Mutumba jeje. Nangi munnange. Yesu bwekitiibwa. Bannange omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amiina nyabo. Bannange omanyi byonna bye wayitamu byonna nange byempiseemu guno omwaka. Bannange embeera nga tebadde nnyangu. Yimirira buyimiriza olaba omukono gwa Mukama. Yasobozesezza. Amiina. Naye mbeebaza Katonda nti osobodde okujja kuba tondaze eddala kuba mbadde nane mukwano gwange. Gwe nali nina twali twafunamu obuzibu n'ayomba nnyo n'atankalana nange naye sina kye nali mukoze. Naye kyogambye n'ogamba nti Katonda waakuyimuka ate abalabe bayogera nnyo okusituka naye nebaza Katonda nti ekimbikulidde ekyokusabira abalabe bo. Bannange Mukama abawe nnyo omukisa mwebale kuweereza tusonga jjejje. Amina. Haleluya. Akaseera kange kakanonda banga kadduse emisinde ebibuuzo ekisembayo. Okay. Mama mundakiika eno emwana agambye abachweza abaana be baali babawunga mu bo baawona. Abaana nabaleeta wano ne tubasabira ne basaba ne tusaba ne basumululwa. Yani batereera kati baddawo ne bakolagana ba mukwano baagalana nnyo. Byawona ne batereera Mukama yabasumulula. Amina. Ndowooza kyekyo we tutambulidde. Mikwano gyaffe abalungi njagala kwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kana akanyuvu. Nange njagala kugamba njagala kugamba Pastor Tom Mugerwa kanisa eno w'ogisanga Mutundu Christian Fellowship genda mu paaka empya oba paaka enkadde Kampala oba mu paaka empya oba paaka enkadde emmotoka mweziri ziyimba Pastor Tom Mutundwe bajja kumanga bakuleeta ku gate wennyini wooviirako era bw'otuuka wano bagambe nti ngenda mu kirasi y'abaki ngenda mu kirasi y'abapya ye wali mukwano gye bakalakatira ekyennyanja bw'okijja mu mazzi tokireka tokifumba nga bwe wakikoze otya kakati Katonda atuvuba n'atuvuba okuva mu nsi naye tetwagala tujje tusigale nga bwe tukola tutya n'ebigalagampa n'ebyenda ogenda okulaba nga tufiiridde mu lugendo. So jangu bakukalakate jangu bakuggyemu ebyenda jangu bakutereeze otegere omulokole atambula atya naawe abadde yatamu abalokole. Omanyi waliwo abantu abagaana okulokoka nga balabye abalokole neeyisa gye bakola batya gye beeyisaamu n'agabwe abanga oyo akikoze anjagalidde omwami mulokole
oba kitegeera kaakati nze obulokole nnaalokoka ntya mbunoonyaamu ki wayinza okubanga lwe yakkola obubi naye nga tannasumululwa nga mukyala Laila bw'akoze atya bw'abadde akugamba naye ggwe lokoka ate Katonda akusumulule ojja kubeera bulungi ddala. Mu kaseera kano njagala oteeka emikono gyo mu kifuba twatula ebigambo bino eby'obulokozi. Gamba ayi Mukama lunaku olwaleero nange nzija mu maaso go era nzikiriza mu mutima gwange nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ugawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oli boyita abalonde bo beera omukwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mukwano gwange tusabire kusaala. Kitange taata omulungi nkwebazizza ku lunaku olwaleero. Weebale kubanga nange ŋŋanyiza okujja kitange okujulira erinnya ly'amazima ekitiibwa kikuddira amatendo gago ssebo. Gwe Katonda atujjayo Katonda wange ng'abantu baatulabanga abatalina magezi naye Katonda gwe ow'ekisa ajjayo kitange taata ebyo ebisirusiru kitange n'otuleeta n'otufuula abantu Mukama. Kitange taata nyimusizza taata manyi waliyo abalinga nze Katonda wange nga bwe nnali naye oli Katonda w'amaanyi omukono gwo ogw'amaanyi ssebo ogusumulula ogwo ogwansumulula olw'ekisa kyo ekingi ssebo amazima wansumulula ssebo mbaleeta mu maaso g'abalinga nze bwe nnali Mukama. Gwe oba obasumulula oli Katonda ateeka omutima ogw'ennyama mu muntu n'omugyamu ogw'ejjinja eyanzijjamu omutima ogw'ejjinja n'onnyambaza omutima ogw'ennyama. Amazima nkukoowoola ssebo jangu ssebo omwoyo omutukuvu koma kubuulisa kinnoomu ali eyo kyuse bakyuse Mukama bakyuke. Nsabye okuyita mu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abampabuddemu ne bagamba nti tetukyali Old Park. Ziri mu Usafi. Mu Usafi bajeyo. Okay, ne Usafi mweziri ndowooza mukwano gendayo. Okay, mu Usafi gendayo bajja kubuulirawo osobola okuba ng'otuuka. Mikwano abalungi kamba siibulire wano tusinkana olunaku olw'enkya essaawa zezimu ssaawa 6 ate n'ekiro gitege ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 8. Abanjagalire ate era abankuumire atakuumira mpeera. Nsigadde ndi Juliet Juko jjajje wamu n'omuwanguzi waffe Mukunde Laila. Mbeere bulungi mweraba. Yebadde program omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.